Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka y'eggwanga lino yakoze enkyukakyuka mu baminisita b'aweereza nabo n'abaako abamu baawummuza nga n'abalala yabakyusizza n'abazza mu bifo ebirala. Mu be yawummuzza be baminisita bombi ab'ensonga z'e Karamoja okuli Honorable Mary Gold Kitutu ne Honorable Agnes Nandutu ng'olwaliro abadde minisita omubeezi ow'e Karamoja Agnes Nandutu avuddeyo ne yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okumuwa omukisa n'aweereza eggwanga lye kuba abalala baali tebamulabamu mugaso. Just want to thank the head of this country, President Yoweri Museveni, for the opportunity he gave me to serve at the highest level in government as a cabinet minister. I am very grateful and I thank him for that opportunity. While many people in the country saw nothing in me, President Yoweri Museveni saw something in me and appointed me to be one of the 100 most important or very important persons in this country. Onasabye abo bonna be yanyiiza okumusonyiwa wonna we yasobya n'ategeeza nti mwetegefu okuweereza singa addamu okuweebwa omukisa omulala. Where I have gone wrong, I ask the president to forgive me. But as I move from the front bench to the back bench, I will still serve this government diligently. I will serve the NRM government, I will serve my president in my capacity as the Woman Member of Parliament. By His Excellency the President of the Republic of Uganda, Yoweri Museveni Kaguta, who reshuffled Kitutu and Nandutu and replaced them with our own son to be the Minister for Karamoja Affairs. I loudly appreciate the ministers for the great work they did. Yombaka akiikirira abantu b'e Bugiri Honorable Asumani Basalirwa agamba nti okusinziira ku nfuna y'eggwanga tetutagaba minisita basoba mu 8 nga President yandibadde asalako abamu. Ayogedde ku kya President okusembeza mutabani we Gen.Muhoozi Kainerugaba eyalondeddwa ng'omuduumizi w'eggye lya UPDF ow'oku ntikko n'ategeeza nti kano kagenderere. Okusinziira kye nalabye alinga ateekateeka kabineti eya mutabani we kuba bw'otunuulira abalondeddwa mukwano gwange Fiona Nyamutoro, mukwano gwange Balamu, mukwano gwange Lilian Abe, bonna bebamu ku bantu boyita enjasabigo mu kampu ya Pieroyo ya mwami oba General Muhoozi. So oba oliawo kabineti eno n'enkyukakyuka ezaakoleddwa zina kiziraga mu maaso eyo nti oba oliawo ali mu kuteekateeka kabineti atandise okuwa exposure abantu ye balowooza nti bayinza okukolagana ne mutabani we bw'aba afuuse president. Asekeredde basiraamu banne abatinkiza ne President Museveni kubanga okusinziira ku kabineti empya abasiraamu balimu batono ddala. Kyukakyuka yaleeteddwa kyatukubye enkyukwe nti ate mwami Museveni abasiraamu n'obusiraamu teyabalabyewo. Abasiraamu n'obusiraamu teyabalabyewo. Kabineti ya mwami Museveni already erimu abasiraamu batono nnyo. Kyandibadde kisuubirwa nti mu nkyukakyuka era yandirabyeko ku basiraamu n'ayongerako. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ayogedde ensonga eyawaliriza President Museveni okuwummuza baminisita b'e Karamoja bombi ng'agamba nti kyandiba nga kyekusa ku mabaati g'e Karamoja ge beezibika. Otunulira mu butuufu waliwo ofiisi eya Karamoja eri erabirira stores ez'amabaati g'e Karamoja. Ekibuuzo kiri nti lwaki basalamu okugaweereza ebitundu ebirala ate bakimanyi nti amabaati g'e Karamoja. Kubanga oba oliawo oli minisita oba oli MP n'ofune essimu kuva mu ofiisi ya Prime Minister bagamba nti ofiisi ya Prime Minister ewadde amabaati 2 oba 3 constituency eyo mu Kanungu oba Tooro oba Ankole oba Wea. Kati gwe ng'omubaka n'ojayo n'ogajayo n'ogenda n'okola essomero lya gavumenti n'oteeka amabaati oba eddwaliro lya gavumenti. Kati musango ki gw'oba okoze?